zirina okwaka. Nze ako kwaka amaaso kyekintiisa era sesembereza kapa nze ng'omuntu. Bwe nekyekingamu ne ndaba nga ebintu byange tebikyatambula bulungi sobola okukwata omunnyo ogwo nengunaaba ne neebaza Katonda nengunaaba. Waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. So njagala kubategeeza nti awo obeera olina eriiso lye bakutaddeko nga liraba liti okulaba era ojja kwegenda okwekanga nga buli kintu kyokola kikufaako, buli kintu kyopulaninga kyonooneka. Njagala kusaba gwampuliriza era alaba omukutu guno nti wobeera nga olina akaseera koyitamu nkali bweki katyo noonyaako. Ekirala njagala okusaba abantu bannayuganda bayibuli eyogera Musoma soko olinda katini kapa eyo okwaka amaaso kakodyo oba kiri nakyo? Kiri nakyo. Okay, zo ziba zirina okwaka amaaso. Ekyo kivolaba kati y'omulago ekyo kyeyagirabamu kyokka nekyokubeera nti yo weetandika olutalo terekera okujjako ng'ewangudde kati okyo omulogo kyagirabamu agamaanyi agagikwekebwamu ago ag'okulaba ennyo gemaanyi agagakulondoola. Ate ogenze n'ogamba nti naye baba bakusasula weebati sente eziraba n'ezibala eri gye bazisindisi gye yavudde netwalayo obubaka. Kati mbadde ndowooza akakoto kali awo mu kwaka amaaso kyo kiri nakyo ziba zirina okwaka. Zirina okwaka. Nze ako kokkaako kwaka amaaso kyekintiisa era sesembereza kapa nze ng'omuntu si mu bubi. Nze njagala kubasaba ekyawandiikibwa kiri mu Timothy ekisooka Timotheo ekisooka olunyiro lwokuna. Bayibuli egamba nti buli kintu kyonna ekyatondebwa tukikozese. Buli kintu ekyatondebwa tukikozese naye tukitoolanga nakwebaza njagala nokubikula Bayibuli kubanga engenda gibikula mbere nga ndobayisizaamu olunyiri olwo abantu babeere nga balunnyonnyoka. Tukitoola nakwebaza. Ekyokubiri n'okusaba. Lwaki tukikola bwe tutyo? Waliwo ebifo abantu bye bayingiramu kati nga gwandaba ennyumba gy'olimu agiyingiramu gwe watuuka waleeta migugu gyo n'ogipaakinga mu nnyumba. Ffenna ne tukola tubaba budde. Kati ennyumba tomanyi mangi kiga giriko, tomanyi bagisiranja kyenkana ky'okugizimba okutuukawo wetuuse. Kati gwe nga mukwano gwange oyingira mu malogo g'otategeera ng'osiranja bulamu bwo. Awo nkusabira nti weebereremu. Okwebereramu oneebereremu ntya? Gwaneno luno olunyiri lwembadde noonya Timoseewo ekisooka nnya lugamba eruti nti kubanga buli kintu kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi so si wali kyakusuula bw'okitoola bwekitoolebwa n'okwebaza bwekitoolebwa n'okwebaza. Kati omulokola ampuliriza oba omuntu yenna ampuliriza bifo nga tonakozesa nnyumba yo weebaze. Mumanyi lwaki abantu babafera oba abamu waliwo balina obuyanja mu makyaki oba mu masabo. Kati ojjukira kale akazi ketwagendako ketwalaba luli tonzijukira lugendo olwo. Kati akadiba ako n'ajjamu amazzi oluusi namacaafu n'agakuwa ne gakumalako emirembe naye nga nawe omuntu osobola okukwata amazzi go ewakaawo n'ogakwata n'ogatoola n'okwebaza. Oba oli nagenda ku nnyanja n'ajjayo amazzi n'ogasabira n'ogakozesa. Kati nze sometimes waliwo wentuuka akaseera neneekyekingamu igwe kennyini otya weneekyekingamu ne ndaba nga ebintu byange tebikyatambula bulungi sobola okukwata omunnyo ogwo nengunaaba neneebaza Katonda nengunaaba omunnyo n'ogunaaba otya nenguteeka mu mazzi nengakuba nengunaabako. olwo noaba kipimo kyo naba kiro
nkubirako kubirako kwesimu yange ibyo nana siyena binyonyolera waneno wadde omukulu yayagala binyonyole byonna kati omuntu ate kugende bukalango mu bakatuliki eyo bakutundira ddala munyo gwa mukisa songa omunyo gonna kati ekiri kijjayo kitya kano akapusi nti waliwo ebintu alwokuba nti omunyo gunoga bwokebera mu bayibuli yagumensioninga emirundi mingi nati ne bali kyebava bakola gundi yayo ne bagiyita ffe munyo kati okwo kwe yasinze omunyo gw'ensi weguba gutandikibwa Katonda naye yagenda okugamba nti abantu tuli munyo gwa nsi ng'asinzidde ku munyo ogwo gwatondebwa ng'akyategeeza ki omunyo gunoga bwe bwena oyagala okulaba omukisa mu bulamu bwo buli muntu awulire ng'akufiirako omuntu osobola okukozesa ogwo omunyo naye lwakuba nti fe abantu batusiriwaza batya kati gweno omanyi olaba nze muganda wange kati omunyo ngukole nti asooka olinde naye kati olaba ebintu bino ebyobulogole mubyagala tubyagala naye nenkugamba obikuleyo esuulemu naye ekyo si kya bulogo naye banawe tetwaze kugabana kikolo naddagala wabula twaze kukola ki kubeera nti okubikola amaaso ekyo kyonna kyonna kizze olw'ensonga lwaki kizze bwe kityo kubanga twagala okugaziyiza ku myoyo gino egitambulira mu bisolo bwe tulandagidde ne tuddako eyo muminyo ate nga mbabuulira kati kankubuulyeko ekisolo ekirala era nakyo njagala tukyogereko leero kinaasoboka embizi ewoomera bangi embizi ewooma pooko nawe olya njirya siginaako buzibu mbizi simbi era singa nyina n'ettaka eggazi aligirunze mbizi simbi ate olaba embizi era babuulire abantu abategedde emisingi gyebuziba tukyabagaggawalako abantu abategedde ki emisingi egyebuziba mugenda tugaggawalako fe batanagitegeera omanyi lwaki kati nze soka obeereko n'ekibuzo kyebuuza ti mu kitabo kya Makko lwaki Yesu embizi gyagobera kumu kadayimooni kano emizimu soka kyebuuze anti nze kyobalaba kati omala okyebuuza ojja kusanga omuntu nga yeeriira embizi ye ng'era emizimu tegimulumbagana ojja kusanga omuntu nga kati nga feri nga tukyaloga nga tulikwata eggumba eryo n'olisimba mu mulyango gwo kati ate embizi naye era mwoyo okugira abantu mu birooto olwoota embizi bakweyambululiramu nga embizi eyo nga bakweyambululiddemu okugira tekirina buzibu okugirota tekirina buzibu yadde n'akamu bayibuli egamba nti kasita ogitoola n'okwebaza embizi kasita okitoola ekyawandiikibwa tetuba kisoma ffenna naye lwaki bannange mwebamaaza ekyawandiikibwa kigambibwa ekiti kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi so si wali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza kati embizi nayo kitonde kya Katonda era sitaani si yagitonda kati mutooleko n'okwebaza mulyeko oba oyagadde okulyako bayirawe si buli muntu tolina ogirya oba togyagala tolina gi naye nze ndi faani waayo era osobola okungulirayo kiro nkyafu nze siri faani waayo sigyagala lekayo era nzeganyo omuntu nankubirako musumba kango hawayo kiro 2 zizo mbadde njagala kusindikirayo kiro 2 olyeko ku nyama nasindika ekyenda nyina wenjirira bayitawo abeesigama nyinze sida kachiro kamu munnange tekankolera osabula kiro
olaba nze nyina abantu bemanyi abalina siriimu ate nze nakolako research ku siriimu ey'omwoyo era nze nsobola okuwonyeza ddala siriimu mu ngeri ez'enjawulo. Tontiisatiisa gwe era onange sitidde nze siriimu eddagala erimukola erimuvumula olimanyi yawona awonera ddala baleese empiso bakatandika kuba mpiso ng'ogyekubya emirundi 2 buli mwaka myezi 6 nga wekubya mwezi emirala 6 nga wekubayo empiso ngalina eddagala tokyamira naye omanya akabeeyi kati olaba omukyaki muntu omusisi omusi 2 abawonye siriimu nga tubasabira busabiza tubawadde naddagala kunywa ni musumba nimwe ebintu lwakuba ebintu mubitwalakankubuuze wemba nga nsobola okukeera waneeno ku makya nenkusindikira ejjembe nerikulumba nerikuba embooko ng'oli mukunaaba oba ng'oli wakaawo nga toliraba kati golowooza katonda oyo tasobola kukwata musayi gwe nakukenerwamu akawuka n'akajjamu kati ate eyo enkola ekyali awo kati nze ondaba nze nali njagala waliwo ekibiina kyenkolera bagiyita PALO Foundation for Human Rights and Development Initiative era njagala ba PALO babawa akalango kubanga bakola bulungi emirimu gyabwe ate bayamba abaana bawerera abaana over 400 aba PALO Foundation nabadde bagamba nti bajje bakozeseeko kweno kyano yammwe abantu abagala okuyamba ku baana babayambeko bagambe bajje tukolewa interview batubakyalire enteekateeka ngenda bagamba bajje batugambire lwaki nabo basobola waliwo abantu abalina ssente zaabwe nga baliyagadde okuyambako nawe batolina nnyo bayirawo okuyamba omuntu tekyetaaga kubanga olina nnyo kati nga nze nyina abaana bangi bendabirire waka bempeerera benkolaki siyina nnyo ssente naye kikola bukozi nawe osobola okikola bukozi nobako n'abantu boyimira nabo kuyamba nawe ate osobola n'okuyamba nange pasita kangu kenyininyini obuyambi mbwagala mu nsonga y'abo abaana kati mbadde nkyanyonnyola ku ki njede netuva ku mulamwa obadde ku mbizi mukama wange mbadde ekyali ku mbizi embizi eyo mbadde nkyabanyumize mbadde ngimaliriza ndowooza nga mbagamba ku kyakugiryako nti ndyako kiro 2 mbadde nnyonnyola ku siriimu kati nze natuuka nendaba ekintu ekikabya abantu amaziga waliwo omuntu omu yajja nemusabira n'agaana okuwona nemusabira n'agaana okuwona naye ng'omuntu oli bambi mukama ansaasire wano ku kanisa yasanyusa emmeeme yange omanyi obeera ngaoyagala okubaako n'ekintu kyofuna ku muntu omu olina okikolerera abalokola bakyetuyita ensigo omusamize kyayita ekikuba nsiko oba ekigali mukyusa mannya wano naye nga byebimu wabyo naye bibeera mu kibbo naye nzika nkubuliko waliwo omuntu omu yankyalenjinga omuwala oyo oyankubira nanga musumba badde njagala kusisinkanako naye nkoze ntya konze oyagala kunsisinkana wa nangamba musumba wonna bwongamba konze nti najja wano ku office atuuka neeno netunyumyamu sina kye namulabako wadde nekya mugamba munange sina kye nkulabyeko netuukirize katonda nkusabira okuva kati atandika olugendo olujja mu bulamu obwo kati mba ndi awo nga ngamba musumba tiwebale nnyo kunsabira nti yeera nsiimye naye mbadde njagala ombulyeko akantu kosinga okwagala nkakuweeyo tomanya munnange konze anze njagala nnyo ennyama tugende tugulye ennyama ate yali tagirya natuulaawo nangulira nenjirya ensanyuka mutima gwange bwe nasanyuka omutima gwange nengamba mukama naye mukama kusaba obeereko nekyomukolera kyokolera oli omuntu ono lwaki ndese example eyo nti sometimes buli wokwatayo bwobako n'ekintu kyowa omuntu oba n'omuzimba okubeera mukwano gwe
ate okuzimba omukwano bayira tekitegeeza kuwa kintu mbu kutaka kadde kutte emitwalo meka osobola okuwa akadde oba okayina osobola okuwa emitwalo ebiri oba okuzina oba osobola okuwa 15 olwa abantu abamu nga nze bankyali enjiga neno oli nakusindikira musumba kadata nakusindika 10 ezo waliwo nakusindikira atakukubirangako nalanze musumba nkwaddeyo kadata naterako olwasa nyina ne wifi yange eyo lo forwarding enge wange kati wazinterako sente ezo tulawa neno nenganda mukama singa omuntu ono ayina obukadde 10 omuntu ono mukama teyali mpadde kintu kinene kisinga ku wano oba kuwa lwansonga naye abatayina abeeraza ayina bambi mbulamu bwe nasalawo okuzikuwa kati akafaananyi singa ayina sente kisinga yandikuweeredde ddala kati awo nange ntuula wali nga ngamba mukama omuntu ono bamwita gundi ne gundi yakutta 10 alumpa nga yina okusomozebwa kwayitamu mukama akusaba omugulire w'enzigi mukama akusaba omusanyuse ogenda okubeera onguliawo nga akukubiranga musumba kwaddeyo 5 omugulire omu ejjala 10 bugana atalikirawo obujulizi so obulamu bwe butwe butambula naye kati tubadde tukyali ku sirimu sagala kivaako ogambye eddagala erikola litya yajjanga ng'ampa wano mu kanisa nga musajja muto naye nze yasiyalinganga naye ekyama kya actually si yajjanga wabula ampa nakati ampa nakati bwali yavaawo kati yafuluma eggwanga yagenda mu America luli era kyali kimukaluubiriza nnyo okugenda olwokuba nti yali alina sirimu by the way baatu basobola kukkiriza kati nentoba nensaba mukama nga wa nga naye omusajja oli ampa sente kati nga wampa sente nga mpulira n'ensonyi zinkwata ng'akuweera mu mmeka yampanga sente saagala nkulimbe omuvubuka oli yampanga sente yali asoma ku university naye nga famire ye balinawo yaddala naye kati mu famire yaddala ng'akola ekyejo n'agenda n'asabbuuna n'avayo n'ayingirako mu bisiyaga n'afuuka kaali kati mu kufuuka kaali ebisiyaga n'alwalirayo akawuka story yagikuwa tezi newootagimpa newotuula butuuza abo nze kasita ompa obudde bwange kikulu kyabe n'abantu temampa budde nanti olaba sisobola beera naawe nga sikumanyi nanti olaba bamunabamu era nze zirawo mu kyaki naye nga mukama kusaba n'abantu mubategeere njagala okubategeera buli omu n'omutegeera buli omu nemutegeera anti wagambye ate abamu tobalaba anti kugambye tekijjirawo era kyekyali ku musajja ono omusajja ananga kumpa nga mukama wabeera awonya nsaba mponye nkwamanga nawonya sirimu nsaba mponye bazadde bagenda bagamba ntya ku sente ze bampeeredde okusoma ngenda bagamba ntya ku birooto bye bansuubiramu mpozi obulwadde yali yabufuna abukuze university nga mu bwenzi nga yingidde ebisiyaga tugende maaso kati we yaŋŋamba ebigambo ebyo neŋŋamba omanyi nze nkakasa katonda wange agenda kuwonya sirimu koye okakasa nti agenda kumponya koye kale katonda woono kamuweeyo kati buli lunaku yajalenjinganga naye nga ndaba omusajja tawona natuuka nenyimusa n'okukkiriza nemugajala ogende bakkebere kuluno tebakakusanga mu bannange nga akayina neŋŋenda amala gawona kubanga nze si omusi babiri abalina obujulizi wano ku kyaki wano omulwadde wa sirimu anti onamundetera ngaoze kugezesa nga tolina kukkirizira tajja wona mpozi nga nkotte lino eddagala lya mubiri kati wenatuuka akaseera nga kinkalubiriza nnyo naye nsiza omusajja ono ebbali nemugana naye omanyi bulaza koyo wanje omanyi twali tuli mu egi nga musinganako omanyi nti ye sooka ompeeyo akakadde kamu n'ekitundu kubanga sente nga zazirina era yampanga nga amanyi okumpe 8 akakadde oyo omwami kati mugana sooka ompeeyo akakadde kamu n'ekitundu ng'olumaze okufukamira wansi neŋŋamba mukama lwaki omuntu ono annyambye nnyo lwaki ankoledde ebintu bingi lwaki obulamu bwe tebukyuka lwaki tawona mukama n'antwala n'abaako n'ekirungo ky'eddagala kyandaga kiwuka nakindaga naŋŋamba kwata ekyo ekiwuka nenkikwata
nantwala ku kimera nanga kwata ekyo ekimera nangamba omuntu okulwala siriimu nandaga empeke ya VIP n'ebirungo byebagikozesa byonna bagiyita batya nze ngiyise VIP era VIP ogiyise VIP nze ngiyise VIP era VIP banaye temirika si buli omuntu agimira kati yagindaga nandaga nsose negiyita VIP ati nze nagamba dda era bakimanyi bano eno tebayinza kunyiigira lwansonga nze saasoma nga ekituufu bagiyita ARV kati najja nagindaga kati weyamala ogindaga nengenda nensisinkana omusawo ekamooki eyo omusawo omu ku basawo abakugu nemubuuza nemugamba empeke eno ekola etya omusawo nambuulira nga siri mu kirooto awo siri mu kwolesebwa mubuliwo nga ggwe era namuwa consultation fee wa $300 nangamba empeke eno just yebasa kawuka ekanafuya ngunafuya eya ARV nambuulira ebirungo byasuubira okuba nti bibagiteekamu nambuulira engeri gyekola ne buildinga zino baziyita smart cells ez'omubiri kati nze eddagala lye nali nazuula Katonda lyali yandaga nga likola bino wammanga lyongeza obutofali bw'omubiri okubeera strong ne bubeera nga bugumu nga bw'amaanyi kati obutafali bw'omubiri Katonda yayambikkulira yaŋŋamba bukola okumala ennaku 9 emyezi 3 obulala myezi 3 mwezi gumu ne bufa kati yaŋŋamba ebigambo ebyo naŋŋamba lino eddagala wanalikwata n'alimira n'omuwanga kana akajiiko k'ebirungo bino ebibiri byotabudde buli naku nanywa akajiiko kamu okumala ennaku 3 ennaku 9 mutwalo omukebere tagenda beera nga bulwadde koze lwaki nabibuuzaako mu nsi y'omubiri nabinoonyerezaako nembimanya ebyo ebirungo ne mwoyo nembimanya nenkola gyengenda obikolamu kati mba ndi awo nga mugamba mpaayo kasente ako bana ina ebiwuka ebyo nina bwenalina obigula babitunda oba abantu abayinza obikuleetera era byonna bya sente ate nali neetaaga ebingi okukenenulamu at least ebikopo nga 3 ebya supu waabyo nenkikola nenkifuna kati bwe namala okifuna nenkwata ebintu ebyo nembitabula nebimuwa okumala emyezi egyo 3 nga muliwo olwo kukyaki wano nga mbimuwanga nyini era namuwanga namuteekako pressure neyekitalo ddala namuwanga buli yajjanga buli lwa mukaaga nga mugamba njalo ndeetere kaliko omazeemu buli lwa Sunday nga kandeetera nga tuyimusa okukiza nga tubisabira nga tumuwanga anywa yagenda okwekebeza emyezi ng'ayisa emyezi egyo nga bamugamba oli 100% mulamu ng'addamu nga yeekebeza walala nga bagamba wayita emyezi nga 9 nga yeekebeza n'atuuka n'akakasa nti byaddala nawona wemala okukakasa nti nawona n'ekyamagero kyo kyajjira musajja watu n'agenda mu Amerika era byamu ku bantu abasinga okumpa kasente akaliisa abaana abo kubanga sisobola baliisa nzekka sina la sente wenzijja kituufu mbadde nsaba tutandikire awo mugundi eddako mu program eddako okay abantu baffe tutandikire awo tubawadde ebintu bingi olwaleero esebo twagala bebaza mwenna balaba omukutu guno gwa yuginaawo tubasaba mu subscribing ka subscribe tekalina kikagenda kujjako likinga ku video eno commentinga nyina wensobola okubuuka kubanga tuli baana b'abantu wemba mbuuseewo osobola okuŋŋamba musumba wanene wabuze nobeera nga ngontereezaamuko mu comment section nange mbamu nga nzisoma ne bano bazisoma kati awo tuba tugenda tutandikira then nekirawo obeera ng'olinayo ekibuuzo ng'oyagala okimbuuza kyonna kimbuuze wetunadda tugende nabyo mu maaso tugaziye ekya siriimu ekyo
necha simu aga tukigazi kwa ndaba tukomye mu kkubo era bwe tuva tufunye n'abakiteeka mu ssente nga bwagala tukiteeke mu ssente nga kiri under you ng'osobola otuwa obuwumbi bwaffe tujangu tukole ffenna tukikole tutandika okukolera abantu eddagala amiina balikozese tweyanzeego omulungi abadde naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde mu kitundu ekyasookedde ddala paka essaawa yakagati wabula gwe wenna ayina akalango oba ayina ki story bweti osobola tukonako ku namba yaffe eyo eri ku screen kuneeno oba eri mu description ya channel eno yennyini eno yuginnawo nze Stone M tusinkana omulundi oguddako. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.